Buli muntu yenna ali mu kulaba ka video kano saagala okanyumirwe bunyumirwa okalekaawo wabula nkusaba baako kyoyiga era ng'olunaku lwaleero kye tugenda okuyiga kyekye kwe kuyamba. Mukwano gwange for as long as oli mulamu waliwo gw'osinga kubanga n'okubeera omulamu just kimala naye wobeera ng'olina akatono k'olina mukwano normalize sharing. Omukyala ono gwe ngenda obbalaga olunaku olwaleero ye mukyala Pastor Buyungo gwa Asiimye n'endabira ddala nga amusiimye okuva ku ntobo y'omutima gwe. Omukyala mwenna mumanye embeera Pastor Buyungo gye yalingamu ng'ali emutundwe nga baakabasembeza emutundwe awo yali nzibu nnyo wabula omukyala ono ye mukyala eyawanga Pastor Amata buli lunaku. Ngera olumu aze nagamba nti olumu yatujja ne ku migaati egya mwana akaaba ng'agula giri eminene gye yali talyangako. Omukyala ono ne yeefiiriza bingi naye ng'ayamba Pastor Buyungo nga n'olumu abulwa ekyokulya naye nga wawulira ddala nti amaanyi gamuweddemu. Omukyala ono abeerawo okumuwaayo otuta n'agamba Mukama Katonda weebale n'olwaleero luyise. Omukyala ono yasinkanye ne Pastor Buyungo. Banammwe basinkanye era Pastor Buyungo n'amusiima. Banange yamusiimye from the bottom of his heart ng'olabira ddala Bambi akitegeeza. Banaye munomalizinga okuyamba abantu. You don't know tomorrow. Katonda yasasula. Katonda ajja kusasula kabubeddi obaddi. It will eventually come back to you. Soon or later it will. Kamubalage namwe mbeere nga mwerabirako. Ngenda kuwaayo akakadde ka ssente. Nekyulira abadde ali mu layini nendaba malayika wange ng'akoze atya. Nekyulira yampanga amata. Gwomanyi okubeera mu saaviisi oli mukebezi ku mulyango n'otunuulira abantu nga bayingira naye nga gw'olina omu gw'onoonya ow'amata. Buli we saamulabanga nga ngamba bannayo olunaku lunsaze Mukama Katonda ayinza byonna. N'aleeta ku mugaati yatutwala ne ku levo ey'omugaati nga buvudde ku buno mwana akaaba n'aleeta ku mulamba ojja kanona Mukama ajja kuwa omukisa ogw'amaanyi. Totya bizibu. Ebizibu guba muliro ogukujjamu okufuuka golodi ow'amaanyi. Byonna obabize bitya oyitawo obuyisi. Njogera nga nkugamba ng'omuweereza wa Mukama teri mbeera gy'olimu gy'ogenda kufiiramu. Tokitegedde kikuyiseeko. Teri mbeera. Mu mbeera yonna w'otegeera nti Katonda ali naawe. Nze nali mu mbeera eyo nga nzibu okunywa ku matanga mukyalo oyo. Buli we yavanga ku mulimu gwe ng'ayitira ku ddayale ng'apima ebikopo nga ndeetera. Waliwo we yagaleetanga nga gakyayokya nga nasiibye enjala. Siryerabira lunaku lumu nagamba sijja kufa. Yaleeta kikopo kimu yagamba sifunye bulungi ssente. N'akireeta nga kikopo kimu nga gookya gano ge bapima. Nagamba kangume sijja gatwala waka naye nfa nga nasiibye enjala. Njala ntwalira abaana nga batwalire ne neekweka. Bwali budde bwa kawungeezi. Neekweka bwenti n'entula bwenti n'akaveera nga nninga asaba nanyeenya omutwe. Nanyeenya omutwe ng'asaba bweti naye nga ndi kafeera wekola atya. Nziremu ku bulamu yali egenda kuba overnight. Nasiibye siridde ekyeggulo nga sina pulaani yonna. Ngenda okulaba nga malayika aleese amata akoze atya. Naye ng'ayina ewaka we ayina abeewaabwe. Nze ndinga ali ku mawanga. Mukama n'anteekerayo Omusamaliya omuki. Ande kasolinga omusajja omunangamba nti musumba nsabiraako ebbuba linzita. Abantu balina ebizibu byabwe. Ebizibu byo tebigwayo mu bantu. Bofa as long as onoonya Katonda gwe kyolabanga ekitono. Abantu mu maaso gaabwe kiba kinene. Ono naye yono yali nga bbuba lyerimutta. Nga bbuba lyerimuta era nga azze kumusabira.
ngamba Katonda abeerenga akola atya abeerenga amutaasa ebbuba muyinza obbiraba nga obutono naye mukwano binene okisanga wano ikirewaho nomota mazima nagamba wenavudde nasuze siridde omukyala natutuuka eka tujjule emmere neŋŋamba saagala ambuuza oli mulwadde mugamba nze saagala ye lwaki onnemerako nalowooza ebirowoozo bingi nagamba nve waka wano ntambule negendere nkole ntya omwoyo wa mukama namugamba gende wa Pastor Buyungo omubuuliremu nemugamba kiki ekikutta buba mazima nemugamba ogenda kukola otya kubanga ogenda ndaba otandisa olutalo olutali lwangu ensi ogenda jawulamu otya abasajja badde eri mukazi wo omukwase kooli abakazi bokka nga gyagenda okuyita naye mukama ne mugamba nti mukama yeebale kuleeta gyendi akuleetedde eddala eri omuntu eyali alwadde ekirwadde najjanjabibwa naawona mukyala yali bweru ng'asoma nankubira essimu naŋŋamba batuwadde olidde tugenda mu field ne badokita bwe bati tuli mu lyato tugenda mazima anyumiza mpa bujulizi ze gwanyumiza saavuddeko dda nasooka mubuuza muli bameka eryato ddene nnyo naye ffe ennamba egenze tuli abantu nga 10 nti mukama nga mulungi abasajja kuliko bameka abakazi bameka nanyonyola kuliko abasawo n'abatusomesa abadokita bwe batire bati awo ne zivaako otudde naani agenda okulya nga gyendaga naŋŋamba ye obadde ki bwe mba ŋŋenda nnyo manye erinnya lyampita lya pasita kiki nga ntereesa we nnina okubeera naye ng'olwo obufaananyi butandika buli yatambulangako bw'ati yalina we yatuuka netiwaaka nga tekwata nendaba ensi yonna nga yeetolodde bweti ne wayita eddakiika nenkuba netiwaaka neddako neŋŋamba wali we yasirikidde ki ekyabaddewo awo ki olaba mbikunyumiza bunyumiza naye wali olowooza nti nyinza okuba nabyo ebyo woba ondaba kiba mu mutima nembukubira mutuuse mutuuka saameka mba nakazikiza kale ntegedde nenziramu nenkuba waliwo kyembuuza ekirala nti kakali mufunye ekyokulya nti muliridde wamu abasajja baliridde eri oba mutuddewo kati omusajja bwe yazze naŋŋamba nti ebbuba linzita ndimanyi obeera bwoti n'owankawanka oli asobola n'okuyita obadde ogamba kinaye nga toliiwo ate ng'ojjudde nnyo obusumba obungi najjula sisobola kuyita mu bbanga era namugamba senga nninga ekinyonyi ggwe nandibuuse ng'ekinyonyi n'enkulumba eyo naye ndaba ki kyoliko naŋŋamba tereera